Abantu okuva mu nsonda y'ensi yonna beekulumula okweyiwa ku mbalama z'omugga Kiyira ogumanyikiddwa nga Nile ku Itanda Falls wakati w'ennaku z'omwezi 15 ne 19 omwezi ogw'omwenda okwetaba mu kivulu ekimanyikiddwa nga Nyege Nyege nga tekinnabawo waaliwo okusika omugwa wakati wa Paalamenti n'olukiiko olufuzi olw'eggwanga nga lukulembeddwa mu Ssaabaminisita wa Uganda era gye byaggweera ng'oludda olwali lwagira ekivulu kino nga luwangudde ekivulu ne kigenda mu maaso. Wankubadde ng'ekivulu kino kyakkirizibwa ebikujjuko amazina ebyalabikira mu kivulu kino byawuniikiriza nnyo eggwanga era ng'abantu ab'enjawulo okuli bannaddiini n'abalala baasigala banyeenyeza kivulu kino omutwe ng'endiga etenda enkuba. Olunaku lw'eggulo basajja ba Katonda okuva wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga baabitaddemu engatto okugenda mu kifo kino ekya Itanda Falls babeeko kye bakola ku nsonga eno ereme butaddamu mu ggwanga. Bano nga bakulembeddwamu omulabizi Dr. David Kigando wa Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi ne rev.dr.robert Ekifo okuva mu ggwanga lya Uganda babitaddemu engatto n'abasumba abalala okugenda mu kifo kino okubaako kye bakola. Era ekikakasa ku bikujjuko nti byali wano mu kifo kino wasangiddwawo ebintu ebimu ebyakozesebwa ebyasigalira ng'omuyumba omwasulanga abadigize we baanyweranga enkangaali n'ebirala ebyabaaniriza. Like this, oh God, of involving our nation into abomination. Father, I want to thank you that the curse has been removed, the land has been redeemed, the covenants have been broken, and we are here to establish a covenant with you, oh God, in the name of Jesus, because we are your servant. Let a covenant between you and the land, between you and the people of Uganda be established in the name of Jesus. We have put down a covenant and we are here to establish a covenant in the name of Jesus. And we declare an altar of the Lord in this place. That any other altar will ever come here, any other altar that will be smuggled into this place will be null and void. Will be null and void. Will never succeed in the name of Jesus. Because the major altar, the altar of the Almighty God has been established here to dismantle and destroy any altar that has been in the past and even those that will be done in the future. In the name of Jesus, we want to thank you and we are here to thank you. We give you the praise. We give you praise. We give you praise. We give you honor. We thank you because now you have heard our prayer. Thank you, Jesus. Bano nga bakutte bendera ya Uganda balambudde ekifo kino wakati mu kusaba nga bakulembeddwamu abasumba abakulira kyaki mu disitulikiti y'e Jinja. Let the fire of the Lord persecute wickedness in the name of Jesus. And there is no single demon that will come here and dwell here and center here and make base here that will succeed. But every demon will be frustrated once and forever. Have mercy upon our leaders. Oh Lord, our leaders at all levels. Political leaders, have mercy. Spiritual leaders, have mercy. Oh Lord, have mercy, Lord. Forgive the nation. Forgive cabinet ministers. Forgive parliament. Forgive bishops, archbishops. Forgive the clergy. Forgive everyone. In the name of Jesus. Whoever opened the gate. Oh God, we are the gatekeepers. We are the gatekeepers. The clergy are the gatekeepers. We believe to see miracles taking place. We believe to see signs and wonders in our days, oh my Father. Development, prosperity, wealth. We command healing to take place, oh God. We speak good wealth to our people, my God. rev.dr.robert okuva mu ggwanga lya Ghana yakutte eccupa omwabadde amafuta n'atandika okugafuka mu kifo kino. Yalagidde abasumba mu disitulikiti eno ey'e Jinja okufukamira amafuta gano nga bwe basaba okwowola Katonda alongoose ekifo kino kireme kuddamu kubeera mu kivulu kino. In the name of Jesus, it represents the anointing entering the land. As the land drinks in the oil, and the oil keeps entering the soil. May the power of God, may the power of God, may the power of God, may the power of trespasses this area. Even those that will intend to come after we have gone, let them be
In the name of Jesus, let the fire of the Lord persecute you. Let the fire of the Lord persecute any kind of wickedness. Let the fire of the Lord persecute wickedness. In the name of Jesus. Free from death, from all wind, in the name of Jesus. To surround this place with a sword. Let the Michael angels, the fighting angels, the warrior angels, fight every single demon. Omulabirizi Dr. David Kiganda we yasinze n'alaga ng'ebizibu Uganda byetubiddemu bwe byandibanga biva ku kivulu nga kino ekya Nyege Nyege. Engeri eno ey'okuleeta Nyege Nyege n'obusamizi obw'engeri ng'eno n'obuseegu n'obusiyazi si yalibadde engeri entuufu ey'okwebaza Uganda. No wonder lwaki mu kabanga katono nnyo ate Ebola alumbye eggwanga lyaffe. Obwo nabwo obusungu bubeera butudde eri Katonda bwe tumulaga nti tetutegedde era tetusiimye kiri kye yatuwonya. Twakiwulire nga kikulu nnyo oluvannyuma lw'okukyala kw'omuweereza wa Katonda ono rev.dr.robert rev.dr.robert okujja mu ggwanga. Ono asabye gavumenti n'abo abaali mu nteekateeka y'ekivulu kino bakozese ekifo kino okuweesa Katonda ekitiibwa so si okumutyoboola. N'okumenya endagaano zonna ezaakoleddwa, n'okumenya ebyoto byonna ebyasimbiddwa wano, n'okumenya entabiro ya Setaani yatwekeddwa wano. Wano wetuyimiridde mabega waffe wali Itanda Falls eva River Nile. River Nile mugumanyiddwa mu nsi yonna gutwala bulamu mu mawanga gonna agali mu mambuka eyo so si kutwala bugwenyufu. Nolwekyo ffe Uganda tuliwo okutwala bulamu, tuliwo okutwala bintu bya butuukirivu, tutwala bulamu mu mawanga si kutwala kusaddaaka na butali butuukirivu. Bishop Thompson Byamugisa n'abasumba abalala agambye nti kyabakola bulungi okukkiriza ebivulu nga bino okubeera mu kitundu kyabwe ekyayonoona ekifaananyi kya Uganda eri amawanga amalala. Bwetwogera ku bibayibolo y'ensi yonna eteeka okuba ng'erina n'akakwate Uganda n'omugga guno. Era kyova olaba nti omubi yali azze asooke wano naye olwaleero tuzze ng'abaweereza ba Mukama nga bwe kyawandiikibwa nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe balyetoowaza ne basaba ne banoonya amaaso gange ne beenenya ebibi byabwe ne baleka amakubo gaabwe amabi ndiwulira nga nnyima mu ggulu ne nsonyiwa ebibi byabwe ne mponya n'ensi yaabwe. Bajja muno okusamira, kunywa, kutamiira, kukola n'ebintu ebirala byonna ebitali bya bwa Katonda. Era tulaba nti bwe bakola bwe batyo Katonda waffe tabeera musanyufu, era tulabye nti ebizibu ate byeyongedde nga ne Ebola naye mwayingiriddewo, era tukkiriza nti Katonda waffe katumaze okusaba wano Uganda egenda kuteebwa, Jinja egenda kuteebwa ne Busoga ateebwe. Sinza ku Basumba bano esala ze basabye bagamba nti Nyege Nyege tasaanidde kubanga adda mu Uganda era baagala okubanga Katonda ayambe eggwanga Uganda okudda mikono gya Katonda kubanga ekiseera kino kirimu kyakawereege ebizibu ebingi ebirumbye eggwanga lyattu Uganda bagamba nti bivuddeko ebyo ebyaliwo nze Omulangira Moses KTV amalungi.